Kiyengo yatufuma mu lukoola lw'engoma ng'ayitira ekiwoko awo Magoma najja mu kitundu bakita Kagango nagwe Kalagala. So ababadde kawoweta Kalagala bamanyiwo bulungi. Kati awo Kalagala obo yingide olukoola lw'engoma. Kakati agole nga tuyise ku side y'Essingo. Ajja tukola ki? Atukuba. Ogole oyo. Kakati atuyise Bukomero najjagwa we bayita mu Kikuubo. Kati atukuba tugatta tuze eno Kigwanya atuyingiza Kigwanya na atukuba paka mu Kigwanya. Kati Kiyenga tukuba yiseri jukira nti batukuba bwe bati wakati awo bode yawula olukola lw'Essingo lw'Ebulemezi Mayanja. Awo nga oli akukuba akuyingiza Mayanja nona akukuba akuyingiza ki Mayanja. Kyokka nga olukola lwe batukubiramu lwali lugazi olw'engoma lugazi n'olw'Essingo lugazi. Awe batukuba mpaka awo Katonda n'atusaasira ne tufuna obuweerero ne tusala ne tugenda mu kitundu kye bayita Kanyala kiri mu lukoola lw'engoma. Olumayanja nga mumbuuse tubuuse tusomose. Kakati olunaku olwo nalwo lwali lwakazigizigi. Olwo tukyali mu Ssingo tukyali mu nsiko eyo. Kati bwe ndowoozaamu ebintu ebyo abaawonawo ne bakola ki? Abayiika mu kisambo muyita ku kisamba nga kizina buzinyi kiti ebitoogo n'ebisubisubi byagwawe biti muyita kuli ne musomoka. So si waliwo lyato nti munayita ku lyato mukole ki? Ababbira ne bakola ki? Ne babbira. Naye obuyinza bwa Katonda era ngamba abantu nti olutalo olwa NRA lwalimu Katonda mungi. Era bwe twogera ebintu bino tutula tugamba bannaye si byangu. Mu 1945 njukirako Afande Salim Sala tusanga Nabisojjo atugamba bali mu nteeseganya nga atugamba awo ne batugamba Salim Sala atugamba fera tukunga tulya natugamba twali basikale bangi nabuuza muli wiringo okwegatta ku basajja abadde batata bamene banyammwe ne baganda bamwe kofe nedda tutuli wiringo kubegattako nagamba kakati obati tuli begatta tubakube awo yende tugende tambula atuwa maanyi awe mundu nezaniko okuvuga ku Katonga buli wamu twajja ne twekoonako eggomba katono ne tuvaayo ne twekoonako Masaka. Tuli mu 7 batale yakyali Gonza nga mulimu Stanley Muhanji. Kakati bwe tujja ne tuvaayo ne twekoonako Katonga awo katono nebigere ate waliwo emotoka bigere motoka okutuka Katonga. Tujja tusalikiza twava mu Bulemezi nga nali muto wawo tugenda keggomba kato twekoonayo ate tuvaayo tudde Masaka Kigere tuvaayo tukomawo tudda wano Katonga. Kati tuva Katonga batukwasa olw'empigi ate batutuuka wano Ejindi Katende ne batukubamu. Kati ne tujja ebiseera nali simanyi etuuke Kasanje ne batukubamu era Kasanje waliwo bannaffe abaafiirawo. Bwe tujja tutambula mpaka ne tujja tukwata Makinde. Nsenso kula basibu kale muganda yange obulamu bulungi obulamu tebadde bubi weewaawo mbuuliza ku bannayuganda batulaba asooke n'okweyanjula mukama wange weewaawo RA 4926 8 Kopolo Nyanzi Hussein mbalamusizza nnyo bannayuganda naddala abatuwuliriza ku mukutu gwaffe guno ku mukutu gwaffe Yugi Update gwatugulirwawo Mwami Kisubi. Mbalamusizza nnyo baganda bange mikwano gyange mwenna. Bitambula bitya? Bibadde tebitambula bubi. Weetuli. We muli. Mukulikeeyo omanyi buli lwe mujja nnyongera okuba kulisaayo. Essebo. Eka weeweeta nzijukira. Wajja wano ne mwebaza. Ne mwebaza bye mwatuukako sayidi eyo. Nze mwandabikira bulungi kubanga nabalabanga muli physically fit. Akabanga ako ke mwamalayo. Kituufu Mukulu Kisubi. Duiro mulayika mwamukola. Mwamukola okutwaliza wamu. Twamukola. Naye waliwo ekituukiddwako sofa. Ekituukiddwako kale tukyagumiikiriza omanyi akusuubiza akira akola ki? Akumma. Naye nga tebinatambula buki? Tebinatambula bulungi. Naye ndoza kyemmanyi ng'egye tuli mu campaign
ndowooza abakulu bikyabakutte entege n'amaki n'amagulu naye kansuubire nti batulowoozaako kansuubire nti bakola ki batulowoozaako ebiseera bingi abamu balowooza nti mwabazirwanako babajjukira mu campaigns so simanyi saawa eno tuli mu campaign simanyi oba babajjukidde oba ku luno babeerabiridde ddala tugende ku nsonga zaffe ziri endala mukulu Kisubi kyo kyokutujjukira mu campaign kiyinza okuba nga kyekituufu oba nga si kituufu naye nina engeri yange gyenjogeramu neŋŋamba nti omuntu ayinza okuba nga asiriikiridde naye nga alina kyakola ki kyakulowooleza ayize ekirungi ayize ekiki ekibi naye ekiseera ekirungi ebiseera ebisinga katusuubire nti baba bakutulowooleza birungi naye ekya kampeyini kino nti lwaki abantu batugamba nti baveterani babajjukira mu kampeyini ekisinza gaana nti mu kampeyini wano nti buli muntu aba yeetaaga omuntu baba batwetaaga ki nnyo naye ngamba kibeere kyalubeerera n'ebiseera ebitali bya kampeyini babeere nga tukola bakola ki batwetaaga nga batujjukira nga tubeera nabo nga tunyumyako nabo bangi balowooza nti batuyita nti ekikola amakulu ssente so n'okulabaganako mu maaso ga munno ng'oludde omulaba nakyo kikola amakulu kuba mulina bingi byemwejjukanya ebibatwala mu maaso ne mwejjukanya oba oli awo ne musolvingako n'ebizibu ebiki ebimu oba ebirala naye ekyokudukiranga mu kampeyini aboogera ekyo bwe batyo erudda baba batuufu naye nze mu butuufu bwakyo tubeere nga tusisinkana tukubere nga tukola ki nga tusisinkana kubanga tuli baana ab'endeemu tuleme kwerabira nnyo bannaffe ate naffe bakama baffe okukola ki okutwerabira tuzeyoko kuba nkimanyi nti kati waliwo atwegaseeko olunaku olwaleero nga lwasoose okulaba nga lwakulaba agamba ate ono Kopolo Nyanzi yaani okutwaliza wamu njagala osooka otugizeeyoko munnayuganda oyo atulabye olwaleero ayongere okumanya oba akumanye tulyoke tusenvule lumu nti Kopolo Nyanzi yaani ayingira ddi yadde namba ogituwadde yaani ayingira ddi lwaki tumuyita Kopolo Nyanzi oli wa UPDF wawumula mu UPDF wali mu NRA omuntu oyo atwegaseeko leero akutegeera kati mukama wange era nga bwe neeyanjudde era tebikyuseemu nali mu NRA nayingira obuyeekera 83 enyingira obuyeekera mu Bulemeezi eyo Nakaseke naye nti twayingira obuyeekera sigamba twayingira twesiimidde yali mbeera yakazigizigi era bulijjo twogera wano bannayuganda batuwuliriza nti ebiseera ebisinga essanyu liyinza okuvaamu amaziga ate obe ennaku neevaamu amasanyu ti ekiseera kyatuuka twali bakadde baffe kubaffe twali batula tetulonda ebiseera ebyo mu 80 bali bakava mu kalulu akalulu kaalimu bingi ak'ekinana kaalimu ebibiina ebyali ebyamaanyi ebiseera ebyo mwalimu UPC ne DP era byagenda mu leesi ne bivuganya okukakkana nga batugamba bakadde baffe nti DP yawangula akalulu UPC ne kabba kati awo wava emberebezi olutalo ne lukola ki ne tutandika era mu kalulu ako mwalimu ne mukama waffe olwaleero pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakalimu naye nga alina ekibiina ki kati awo wava obuzibu muzeeyi n'atakkiriziganya nabivudde mukola ki mu kulonda n'agenda mu nsiko mwemumanyi obulungi nti Kirana Mugumu yalumba Kabamba kati n'olwekyo nti ffe okuddako emabegaawo nga mukulu Kisubi bw'ombuuzizza nti lwaki nagambye nti amaziga gavaamu amaki gavaamu essanyu
ate essanyu ne livaamu amaziga. Kubanga ebiseera ebyo twalaba abantu nga basanyuka nga abamu bava ne ku motoka ne bagwa nga bagamba DP ewangudde akalulu. Kati bwe byakyuka ate ne bagamba nti DP bagiwangudde. Awo waava emberebezi, olutalo ne lutandika, olwatandika mu 81 mpaka gye twakomekeza 86 ng'abantu bafa bufi. Kati n'olwekyo nti olutalo 83 bwenyingira obuyeekera awo twamala akaseera katono nnyo mu byalo byaffe eby'Bulemeezi ne batugamba tugende e Ssingo. Nali Nakaseke. Bwe twava e Nakaseke ne tusibamu engugu zaffe ne batugamba mwenna jjukira nti abantu baali mu dduka abasirikale b'obote bayingira buli lunaku batta abantu. Bagamba nedda kati kye tuba tukola tukole withdraw tudduke n'abantu bamwana inchi betubadde nabo tugenda baleka tugende nabo. Engugu ne zisibwa abaana inchi ne basiba engugu paka mu lukoola lwawa olw'engoma olw'Ebulemeezi olw'engoma n'olw'Essingo. Naye muli nanga mwendi mugenda nga family aze na olwo ndi musirikale ngena musirikale nkyenda mu 3 awo kati awo muzeeya engeje twasooka okuba ba militias nga tulekinga tokonzijukizeemu kaawo kubanga wenjagala wentandikwa kuba ebiseera ebisinga abantu beewuunya lwaki olaba n'abaana saawa zino mu campaign zino abaana bagamba oba tuzikwata so kyenjagala okumanyaawo nti mwawo kyekikusika otandike n'okuba Merisha simanya milisia ekireeta obuzibu awo twatuuka nga kyawula ntamu nga maama wo tomanyi gye yakwata. Kati nze kitaata wange yafa 82 nga kugenda kuggwako naye teyafa masasi yafa bulwadde olw'okuba tewaali ddagala tewaali bujjanjabi n'afa. Kakati awo maama wo tomanyi gye yaddukidde yakulese twesanganga nga twegasse ku bayeekera. Kati weegattanga ku muyeekera nga naawe olina okukola ki okola. Kati ebiseera ebyo twasooka kuba ba milisia tugenda ne tubega. Kati bw'oyitaawo katugeze nti Nakaseke awo waliwo wootuuka wali ekitundu bakita Nakaseeta. Kati waliwo ku Lugogo nga tuvaawo ne tugenda ebulawula awo bw'obuuka bw'oti ekitoogo n'odda emitala wali oba otuuka ebulawula oluva ebulawula waliwo omutalo omulala awo otuuka eruwero mu tawuni. Kati mwagendanga ebulawula awo ne mulaba abasajja b'obote ebiseera ebyo twabayitanga bakyoli awo ne mukomawo ne mujja ne mugamba abali ku OP road broker ne bagamba abasajja abo bakola ki bajja awo ne bakuba engoma gwanga mujje abantu ne bakola ki ne badduka. Kati gye emirimu gye twasooka okukola ne tukola kati mu kudduka wano mu Bulemeezi muzeeyi n'agamba abaana bonna abadde batuyambako okulekinga tuteeka okugenda nabo tetugenda baleka. Kati awo tuyingira mu lutalo naye sigamba nti ffe abasinga mwalimu abayingira nga beesiimidde nga bw'ogambye nti abana abagamba bazituwe oba zivuga zikole ki zivuge. Abo baali bakuzeemu ng'emyaka gyabwe mikulu abayingira nga beesiimidde naye abaana abasinga abato bagenda mu kintu nga tebeesiimidde. Gyali 11 ku 12 awo. Awo batonyumirwa bunyumirwa kubenje emyaka ebiseera ebisinga bw'ova awantu n'odda ewalala muba munyumirwa bunyumirwa. Kale kituufu nga bw'ogambye okunyumirwa ng'omwana omuto nga bw'omumanyi nti twanyumirwanga nnyo ttambula. Kati ebiseera ebisinga twakitwalanga nga tulabanga oba mu ntandikwa twalabanga ng'ekinyumo naye bwe kyatandika okunyinyiitira ne tulaba ate ennaku kubanga yali amanyidde okulya ku ffene nga tosobola mufuna, yali amanyidde okulya omuyembe nga tokyasobola gulya, yali amanyidde okulya ekyemisana n'ekyeggulo nga tokyasobola kirya. Eba efuuse ennaku, eba efuuse eki nnaku. Kale n'olwekyo ne bannaffe bakulu baffe abasooka okiyingiramu nga beesiimidde babagamba nga tumala emyezi 2 nga tumaze okuwamba. Emyezi emeka? Emyezi 2 ejjaggwangako nti mulindeeyo emirala emeka? 2. Wejjaggwangako nti ate mulindeeyo 2. Kakati nabo ekyatuuka ne kibatama nga balaba bali mu buki
mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye nga tebakyalina kyakkola kati embeera neetabuka bwetyo. So nze nina ekintu kye ŋŋamba nti ŋŋanze seegomba lutalo era njja nkyogera lunye teweegomba lutalo seegomba lutalo olw'ensonga olutalo teweegomba butabanguko seegomba lutalo seegomba buli kwegamba olutalo luleeta ebizibu bingi. Ekisooka leero Uganda yaffe nga bw'ogiraba Uganda kituufu waliwo ebitatambudde bulungi ebitusoomooza weebiri siyinza gamba tebikola ki tebiriiwo era weebiri naye ate waliwo n'ebikoleddwako ebituukiddwako mu Uganda yaffe oba oliawo ebitutwala muki mu maaso oba biweeseesi yaffe ekitiibwa okusingako luli. So luli waliwo challenges ki nyingi oba oliawo nga n'abantu abava mu nsi endala balabanga Uganda ekikola ki ekyennyalwa naye olwaleero nti tufuna abantu abava mu nsi ez'enjawulo ne bajjako Uganda kubanga Uganda olwaleero yensi ebuddamizza abantu abangi nga tukyali tuleme kutunuulira bizibu kati nze sijja kutunuulira kizibu kiruma nzekka ntunuuleko n'ebizibu ebituluma nga Uganda ate bw'omala okutunuulira ebizibu ebituluma nga Uganda ate tunuulira ebizibu ebitwetoolodde nga lukalu lwa Afirika olwo ojja kumanya nti Uganda we tuyimiridde tuliko waddeko naye ekitutta bannayuganda abasinga obungi tusooka ne tutunuulira ebizibu ebiruma ggwe ng'omuntu. So ebyo tebiyinza kuggwawo biggwawo ng'ofudde. So tutekogaziya ku bwongo n'otunuulira ebizibu ebiruma nga bannayuganda abaawamu ate bw'omala obitunuulira n'otunuulira n'ebizibu ebiruma Afirika yonna awamu. Nakati olwaleero tulina Congo abaddukira wano tulina Sudaani bali wano tulina Abayutiriya baddukira wano tulina Abasomaliya baddukira wano kati olwaleero twagasseeko n'Abatanzania nabo baddukira wa enseeri nzigule. Kiba kitegeeza nti akalemeeza ke tukyayina kakati singa tufunawo ekizibu ffe tugenda kuddukira wa bannaffe banneiba bakola ki baddukira wano kakati singa ffe naffe bitabuka ffe tulaga wa kibuuzo mbuuza bannayuganda batuwuliza ffe singa bitabuka ffe tulaga wa banneiba baddukira wa wano singa binaatabuka ffe tulaga wa. Ensonga lwaki toyagala lutalo? Saagala lutalo wabula ebiba biganye otambula tukwasize wamu ng'abaana abaki ab'endeemu tusale amagezi tubimaze tutya naye nga situmala na lutalo lwa mmundu. Bwenge yaliko mu lutalo biki ebibeerawo ng'olutalo luze? Ebintu ebibeerawo ebiseera ebisinga abantu bye batamanye ebyo y'ensonga lwaki obawulira bo tebasaala tebatya ugamba nti obawulira bagamba gwenga wakwate emmundu nga boogera bwe bati. So biki ebyo ebiyinza okubeerawo ng'olutalo luze omuvubuka oyo ali eyo amanye nti either tebiba byangu oba binyuma bunyuma. Kati bannayuganda abatuwuliriza naddala abali mu myaka emito okuva ku 3 okukka wansi 35 okukka wansi ebizibu ebiri mu lutalo ekisookera ddala tufiirwa obulamu. Tufiirwa ki? Obulamu. Ate ng'ekyobugagga ky'ensi mu nsi yonna bantu. Ne bwe tuliba ne golodi, ne bwe tuliba ne diamani, ne bw'oliba ne siliva, ne bw'oliba n'amafuta, ne bw'oliba naki nga toyina bantu ensi tebangagga. Ekyobugagga ky'abantu ki? Kyekyobugagga ky'ensi. Abantu wabaawo abantu kyekyobugagga kyaki? Ky'ensi. So kati olwaleero mashini yiyo singa tobadde wani yali gitaddewo. Kiba kitegeeza nti olutalo olujja lusaanyaawo abantu. Kakati kiba kitegeeza nti tuba tuyingidde tuba tusaanyaawo property y'ensi. Eba ekola ki? Eweddewo esaanawo. Ekyalutalo lumala okutta abantu tufiirwa ebyo ebiba bikoleddwa mu kiseera ekyo ebyobugagga bye tulabako kati nga bw'olaba ekizimbe ekyo. Njukira lumu twajjako wano ne twogera ku kizimbe ekyo
kyakubwa amasasi ekyo kyakubwa amasasi n'ebikompola naye nga mwekoseemu abantu bantu nga 2 naye kyonna kyakubwa ekyo kiggwaawo kati olwaleero nyinza obagereza baganda baffe bannyinaffe abagendako Iraka yalina ebizimbe nga birungi nga biri ku mutindo gw'ensi yonna olwaleero byafuuka matongo naye wakayita emyaka emeka bukyanga babikuba bwe tugenda e Libya batugambanga ekibuga eyo Tripoli nga kirungi ne Benghazi naye olwaleero gafuuka maki ate buli muntu yagabana ali e Benghazi tasala kujja Tripoli ati olwekyo olwaleero nali mpulira ku mawulire mutamanyi wa Gaddafi bamusiba nga bamuvunaana okutta abashiya naye omwaka ngwerabiddemu abashiya baafiira naye abashiya babattira mu Libya abaali bagenzeeyo omwana oyo yalina emyaka 2 naye bamuvunaana misango gya kutta baki bantu bali kati neweebuuza omwana w'emyaka 2 yali ategeera ki okumanya nti batta abantu so bamuvunaana misango gya taata kati byonna biri mu ntalo so nze naalisabye bannayuganda nti tukuume emirembe ekirala nti olutalo olwaleero tulinako express gye nja okwogerako gyensibuka gyenva gyempangaalira express Munyonyo akaguudo ke tuyinaako naye nga olutalo lwazze bakakuba ne kameramu n'omuddo n'ebisagazi kati tuba tudda mu maaso batudda mabega Libya nze kisinga okunyiiza kiri ekintu kimu mu ntalo Gaddafi bwe yajjanga wano mu Uganda nga bwajja n'emmotoka oba 30 kangereze ku 30 nga zonna zireka mu Uganda naye nga bw'aba avudde mu Uganda yabeeranga musizi wa nsimbi ng'abantu basigala basanyufu naye kati Libya okuddamu okuyamba oba ensi endala kijja gitwalira mu maaso emyaka nga 4 kakati ensi yali eyamba kati gitwalira mu maaso emyaka nga meka nga 4 okola ki okusituka n'obutasituka lwaki ntalo kakati bweziba ntalo nga Libya yali etusinga obugagga ng'ate yalina n'abantu batono kati ezeeyo mu bwavu bwa myaka 4 olwo Uganda tugenda kuba tutya kati ebyo byonna bw'obitunuulira bwoti weewaawo si weewaawo waliwo ebitatambula bulungi naye nga bwe mbatemedde okuva wentandikidde mutegeere nti waliwo ebiyinza otuzaayo emabega emyaka 1000 nga tetusituse singa tuba tubyetaanuulidde ate ne twejjusa singa tetwakola bino so ngambya nti bwe tuba tuzannya bannaffe abali nze omanyi nze nenyumiriza nnyo mu bukulembeze senyumiriza mu byabufuzi nze kubanga omufuzi bakadde baffe obufuzi bwateekebwawo abafuzi b'amatwale bakwata bakadde baffe mu biseera byetaaliwo ne baba basiba ku njegere ne babatwala era be bamu abali Haiti gy'owulira obuvuyo eyo abaddugavu babonaabona era gy'oli abalamu Kenya yasindikayo poliisi egende eyambe ku Haiti abaddugavu bali bakola ki babonaabona be bamu be bajjajjaffe abali abawangalya mu nsi zeeyo kakati nze senyumiriza nnyo mu ky'obufuzi bw'amatwale nenyumiriza nnyo mu bukulembeze nti bannaffe mu abagenda mu by'obukulembeze mubeere baakisa mutusaasire muzannye ebyobukulembeze nga bya buntu bulamu bya bumu bya kulaba nga tebimalaawo mirembe wabula tunyweze bunyweza miki mirembe olabye nti wakutambulidde bulungi weesonyiwe ng'omuntu omukulu okireke olw'ensonga oyinza okiremerako ne kireeta obuki obuzibu kiringa olwaleero bwe tubeera mu famire zaffe awaka ng'olina mukyalawo n'abaana omwana n'asobya naye n'olaba nti singa omukwatako omubonereza oyinza okumutta n'oleeta ebizibu olina omwesonyiwa n'omuleka n'otambula bibyo oba omukyala n'akuleetako obuzibu n'olaba nga ddala bw'omukwatako mulwane mulina bye mugenda okwonoona mu nju temugenda kusigazaamu kintu olina omwesonyiwa n'okola ki n'omuleka kati bwe nkubiriza n'abakulembeze abajja mu bukulembeze mubeere baakisa mulumirwe ensi yaffe Uganda nga tonnaba kwerumirwa nga ggwe omuntu okufuna ky'oyagala sooka olumirwe ensi yo ne bannayuganda ogwo gubeera mwoyo gw'oggwanga ya gwennyini okutwaliza wamu njala otuzeeyoko katono nti gwe mu nsiko eno kiki kye wakola ng'oggyeko bwe watandikira wali okubeera Merisha
Mosiko nalwana okuva Mosiko gye twaddukira Essingo ne tukomawo mu Bulemeezi ne nwana ne tujja Kampala okuwamba Kampala mu 86 ne nwana ne tukako mu Mambuka paka lwe nalemererwa nga nfunye injale nga bankubye tuwayeemuko kakati kakati bwe twagenda mu njagala otunokolereyo byojjukire ebyange eby'amaanyi ez'amaanyi kakati bwe tutuuka Essingo nja kusookera nga twakamala okusomoka mayanja bonna batuwuliriza buli yakwatako okuyita ku mayanja we twawummulira we bayita e Kampala baatumawo kaseerawo Kampala kubanga abantu baali bangi zaali ziringa ssaawa ndowooza 8 ogw'ekiro enkuba n'etukuba yatwaniriza tuwerokamu tulukoola bwe twava awo enkeera twatambula ne tugenda mu bitundu ekitundu kye bayita Muyenje so nanyumyako sitoola abamu ne bagamba nti awali ejjinja eryali lyatambula bwe riti ne lisenguka abamu ne balowooza nti byali bya buki bya bulimba omusajja yalabanga kyoyo kakati omanyi mukulu Kisubi tukkirize ensi eno erimu ebyayo eddiini weeri ate n'ebyobuwangwa ki weebiri so baleme kulowooza nti eddiini muntu yagiteekawo n'agikola ki n'agiteekawo era n'agyogerera naye ebintu bino ebimu ebyobuwangwa byo osobola kirabako n'amaaso go nekikuwa ekyokola ki ekyokuyiga nti ejjinja eryo lino waliwo ejjinja nga bwolaba nti empagi naye nga lyalanamma kuli bwe riti bwaki enkya ne lisenguka ne ligenda ku lusozi olulala eryawaggulu lyasenguka ne ligenda ku lusozi olulala kati ekinyumiza omuntu atali mu bitundu byawo ayinza obutakola ki obutakitegeera bulungi bw'omugamba nti bw'oba oyambusa awo waliwo akasozi bakayita Mulago era kali mu Ssingo eyo mu Lukoola nti waliyo bayitayo nsala eyo bayitawo nsala waliwo ejjinja nga lyeggula n'oyingira naye bw'okoleramu ebyambyewo ne lyeggala ebiseera ebyo likuggaliramu so bw'okigamba omuntu asobola ekibuusabuusa naye nga ebintu ebyo byaliyo nti ebyensi gyebiri ebyansi so bwe twava awo ne batandika okugaba abantu balifugizi mwe mugende ejjinja ekigwanya mwe mulagewa otegeeza ki balifugizi be twadduka nabo abantu ba bulijjo abatali bagwira naye nga nti ne bali nga balifugi kuba gyogenze si wammwe nedda ssebo si wammwe oli mu Uganda naye kyatambulira mu Uganda naye era obeera nga lifugi mubuuza lwaki kubanga badde ali ewuwa akamere tokyakalya kale katugambe abaddusi abaddukanga kakati abaddukanga ne babateeka gye batadde Samoya tulwagirawo ne tutambula naye wenjijukira obulungi omusajja Kiyengo oyo agalamidde eggomba Mukama Katonda muwe ekiwumulo ekirungi kubanga yali akolera gavumenti ate naye yali ku biragiro ate yali anoonya bamenyi b'amateeka kubanga ebiseera ebyo twali bamenyi b'amateeka twali bayeekera kakati Kiyengo yatufuma mu lukoola lw'eŋŋoma ng'ayitira ekiwoko awo Magoma n'ajjawo mu kitundu bakita Kagango n'agwa e Kalagala so ababadde kawoweta Kalagala bamanyiwo bulungi kati awo Kalagala oba oyingidde olukoola lw'eŋŋoma kakati agole ng'atuyise ku saidi y'Essingo ajja atukola ki atukuba ogole oyo kakati atuyise Bukomero n'ajjagwa we bayita mu Kikuubo kati atukuba atugatta atuzze eno Kigwanya atuyingiza Kigwanya n'atukuba paka mu Kigwanya kati Kiyengo atukuba ayise jjukira nti batukuba bwe bati wakati awo bode yawula olukola lw'Essingo lw'Ebulemeezi mayanja awo nga oli akukuba akuyingiza mayanja none akukuba akuyingiza ki mayanja kyokka nga olukola lwe batukubiramu lwali lugazi olw'eŋŋoma lugazi n'olw'Essingo lugazi
awe batukuba mpaka awo Katonda n'atusaasira ne tufuna obuweerero ne tusala ne tugenda mu kitundu kye bayita Kanyaala kiri mu lukoola lw'eŋŋoma. Olumayanja mumbuuse. Tubuuse tusomose. Kakati olunaku olwo lwali lwakazigizigi. Olwo tukyali mu Ssingo, tukyali mu nsiko eyo. Kati bwe ndowoozaamu ebintu ebyo abaawonawo ne bakola ki? Abaayiika mu kisambo muyita ku kisamba nga kizina buzinyi kiti. Ebitoogo n'ebisubisubi byagwawo biti muyita kuli ne musomoka. So si waliwo lyato nti munaayita ku lyato mukole ki? Ababbira ne bakola ki? Ne babbira. Naye obuyinza bwa Katonda era ngamba abantu nti olutalo olwa NRA lwalimu Katonda mungi. Bangi bakyogera. Singa tebwali nti mwalimu Katonda osanga twaliweddewo. Ne okuyita awantu awazannya weewani nga tumugenda kuyitawo babiri oba basatu. Waba muyitawo abantu abasukka 1000. Muyitawo mutambule mukole ki? Musomoke mugende. Ekintu nekyasobola kutuka mulundi gumu mwenna akola ki? Oyikayo wadde kyakutukanga naye nga wekikutusa ate n'omulala akola ki? Asobola okuyitawo. Kyova nti Katonda muki? Ebintu bya Katonda bizibu. Kati n'olwekyo bwe tuvaayo ne tujja paka awo olutalo lwanyinyitira paka awo oyita Ojoko naye bwe yakola ennumba ze. Oyita Ojoko bw'akola ennumba ze Katonda n'atusaasira. Nze sijja kugamba nti nina obukakafu nti oba ffe twamukuba. Wabula twacyanca ku makya ne batugamba nti Oyita Ojoko yakoze eki? Omuzeeyi n'atugamba gwe mbadde ntya yafudde. Olutalo tulugoze eki? Tulumaze. Kati awo twafuna obuweerero. Oyita Ojoko lwamala okufa twafuna obuweerero. Abaali batulumba mu nsiko eri baasobola okwettagula ne bakomawo mu matawuni. Ng'Eruweero Nakaseke bwe bati mu butawuni ne tusigaze ensiko yaffe nga tuli ki? Kyere. So ogolono ne Kiyengo awo webagweramu. Webagweramu amaanyi kata mukama waabwe yafa Oyita Ojoko. Oyita Ojoko kata yafa. Ebyo ogambye babakubanga babafunza babaza ku mayanja. Nga batuliza ku mayanja. Mwasobola kwemulula bwemuluzi. Mwabasinza amaanyi. Twemulula ne tugenda mu kitundu ekibayita Kanyaala. Kati era Kanyaala kyankizo nnyo mu lutalo lwa NRA. Kanyaala. Gambo nakiwulira. Kakati Oyita Ojoko bw'amala okufa awo twafuna ku buki? Kubuweerero. Kati Oyita Ojoko yafaawo nga 83 tugenda kuggwako. Wakati awo wewati awo. Wakati wa 83 nga ugenda kuggwako wakati awo yafiira awo. Kati bwafa mobile zo nezali zitulumbye nezidde emabega. Kati mobile we zidde emabega tufuna obuweerero era mpaka wetwakola okulaba nti tuddamu okukola ki? Okwegatta okweyungayunga okwekwatakwata. Awo nafe tutandika okukola ennumba ezagenda okulumba bakadde baffe ne bagenda ne balumba mashindi ne bagikuba ne bavaayo ne balumba Kabamba Siri eyavaamu ebiki? Ebibala. Kati awo ne tufuna amaanyi ne tugenda nga tweyungayunga bwe tutyo paka we twadda mu bulemeeza ate omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri nga tuvudde eri mu nkola z'essingo n'olw'eŋŋoma. Kati awo tutandikira okupulaninga okulwanalwana paka awo mu 95 balutwayo bawambirani mukama waabwe. Awo ne tufuna ate amaanyi maki? Amalala amapya. Kyovola nti mukulu Kisubi twogera wano bino byobufuzi bizibu era bwe twogera ebintu bino tutula tugamba bannaye si byangu. Mu 95 njukirako Afande Salim Sala tusanga Nabisojjo atugamba bali munteeseganya ng'atugamba. Oli mu kibinja ki? Nali mugundi olwo batutemeteme nasooka kubeera mugundi mu ya Afande Kyaligonza Abdul Nasa. Abdul Nasa. Kakati bagaba batutemamu nembeera mu kibinja awo era twali ne Kyaligonza bagiyita 11th Battalion. Ne batugamba nti 7th Battalion, 7th Battalion. 7th Battalion. Kakati
awo ne batugamba Salim natugamba fera tukunga tulya natugamba twali basikale bangi nabuuza muli wiringo okwegatta ku basajja abadde batata bamwe ne banyammwe ne baganda bamwe kofe nedda tutuli wiringo kubegattako nagamba akakati oba tutuli begatta tubakube awo yende tugende tambula atuwa maanyi awo mundu nezaniko okuvuga ku Katonga buli wamu kakati ebintu bizibu bwetuka mu mambuka ate byakyukamu Kadatuke mwe okuwamba Kampala gwe okuwamba Kampala gwe wayitawa oba gwe tewatuuka kati twajja ne twekoonako eggomba katono ne tuvaayo ne twekoonako e Masaka tuli mu sevens batayi yakyaligonza nga mulimu Stanley Muhanji kakati bwe tujja ne tuvaayo ne twekoonako Katonga awo katono ate waliwo emmotoka bigere tujja tusaliikiriza twava mu Bulemezi nga yali muto awo tugendako eggomba kato twekoonayo ate tuvaayo tudde Masaka kigere tuvaayo tukomawo tudda wano Katonga kati tuva Katonga batukwasa olw'empigi ate batutuuka wano egindi e Katende ne batukubamu kati ne tujja ebiseera byo nali simanyi etuuka e Kasanje ne batukubamu era Kasanje waliwo bannaffe abaafiirawo bwe tujja tutambula mpaka ne tujja tukwata Makindye Sevens Battalion yakwata ki Makindye Barracks yakyaligonza mulimu Stanley Muhanji yafa n'okufa Stanley Muhanji so gwe Kampala bwatyo bwe yali naye nali awo naye nze bye nalaba olwali ozeze emyaka ng'emeka okwata Kampala kanani nipeze emyaka 14 iki bye walaba bye nalaba be bantu okutwagala era kyovala nti sikkaira kyakumpita dizaata era ne muzeeyi yakigaana kubanga twatuuka e Masaka awo basooka ne batusitula nga batuyita abanunuzi mwava ku barracks Bwanda Masaka twaveeyo nga twajja tulwana tutuuka e Masaka naye basitulanga nga bw'omanya abaana yinki nga batwaniriza nga batuyita abanunuzi naye bwe tutuuka e Kampala tumaze okuwamba Kampala wano abamu twayitawo buyisi e Kampala etulumba tukamambuka ne tusanga abasajja babe nabo baali bakaluba era tebaali bangu era okumanya tebaali bangu twalwana nabo era abagamba nti mambuka tewaali lutalo nze mbasekerera 86 87 88 92 93 eyo tewaali wange ensitano yaliwo ensitano yasooka nebira mu katundu nze wendalaba ensitano y'amaanyi ekona kiraka awawattirwa oderikodwa ne banne awo abantu bafiirawo bangi naffe twafa nabo ne bafa era abantu maana bangi abaafuna ebisago mu katundu ako kati n'olwekyo nti eggwanga lino jjukira nti abasajja bali twabagoba okubajja mu buyinza baali batusingako obungi abasirikale bobo tebaali bangi ate nga batende naye nga ekyabaleetera obuzibu nti baali bazzeemu obubaguzi nga basosoligana nga wakati w'abakyoli n'abalango tebakwatagana bulungi era kyabaleetera okuluzinga obuyinza ekyamawanga kibi nnyo mukulu Kisubi ekyamawanga kibi era bw'olaba ng'omuntu ng'atandiikiriza okuleeta engeri y'amawanga omanya nti gyatutwala si walungi waba wabi kiba kibi era omuntu bw'atandikiriza okusosola otyo kiba kibi ekyo kiba kibi oba otandise okuteekawo obukyayi obutagenda kuggwaawo kati twewala ennyo amaki so bannayuganda batuwuliriza mu bumpimpi ebyo nsobodde okugenda nga njabulajabula mu lutalo ate byo tusobola byogera ku olw'ensonga tulina bye twerekera ate nga biyinza okusiikuula abantu emmeeme
omuntu n'agamba naye kino kyali bwe kiti kati kibeeranga bw'obeera mu makaago ne mukyalawo si buli kyonyumya ne mukyalawo olina okujja okibuulira abantu olina kyokola ki kiweerekera ne mukyalawo alina kyakola ki kiyeerekera so tulina bingi bye tusobola okwogera naye ebimu tubireka bulesi naye nga naalisabye nga nkubiriza bannayuganda nti tukume emirembe tukume emirembe newakubadde waliwo ebitusomooza naye tukume emirembe nga mukulu Kisubi nga akanyomero ako konsabyako emabega mbayitiremu so byetwogera si bipya ate abantu mwabiwulira dda naye kiba kirungi nnyo buli kaseera tube nga twejjukiza kubanga ne mu kyaki twazalibwa tumanyi nti Katonda gyali naye kituuka katako tugende mu masinzizo tusinze batuwawulemu ebyo tuba twerabiddemu ko tujjukire so ebakujjukiza naawe muli ofuna mulaalo oba n'omanya nti nkola kino nkola ensobi so nti byonna mubimanyi naye kisinga obukulu kukuuma miki mirembe ate nze mmanyi nti okayanira ekinene nga tokifune sooka okayanira akatono okakole ki okafune kakati nga akanyomera awo nkamazi mukulu Kisubi wambuuziza nti bwe mwagenda pulezidenti byabasuubiza ekyo nakizeemu wabula nzigatiriza nga ŋŋamba nti bintu bingi bakama baffe bye batusuubiza naddala nga tukyali mu nsiko ebitannaba kutuukibwako ebimu bituukiddwako naye tusaba ku mulundi guno bakama baffe babeere bakisa ekituufu nti ebimu bagamba nti babituwadde oba bituweereddwa naye ebimu mufe abamu tebinatuuka okugeza nti olwaliwo muzeeyi yatujjako fe abaavayo nga tebatusiibudde tetuli badizaata naye bakama baffe abamu bakyatuyita baki badizaata oludda kibayinza okwesigamako kibayinza okuyita ekituufu naye kitali kiki kituufu mukulu Kisubi tuli wano nyinza okujja ewuwo n'ompa akawala ak'omwaka 11 nkawase abamwana n'amateeka ga Uganda tegatukkiriza kakati bwe tuba twagenda mu nsiko nga tulina emyaka emito wakati w'omunaana ne 19 ne 12 ne 13 ne 14 ne 15 ne 16 ne 17 twali tuli baki bato bwe tuba twavaayo nga tebatusiibudde olw'ebizibu bye bakama baffe bamanyi ebyaliwo ate ogwo teguba muki musango nze simanyi awo weefuukira dizaata kubanga nze saali mu bantu basaba ne bagamba mujje nengenda nenkola application nesaba nti nyingira obuki obuyeekera nekiraba bajjukire nti gavumenti yoba tebatusinga maanyi omuyeekera battamutte oba okumusiba amaki amayisa twali tugenda kufiira buki bwereere mu bintu byera tukola ki tetumanyi kubanga emyaka gyaffe gyali miki gyali mito so bwe tuba twavaayo nga tebatusiibudde ogwo si musango naye kituufu twakolera eggwanga twagatta ettofaali ku bintu ebiriwo olwaleero omanyi tuleme kugamba nti tulabe bibi byokka naye tulabeko n'ebirungi ebiriwo bakama baffe bakama baffe n'okuba nti twavaayo mu kibira ne tuteekawo embeera y'okuba nti kati buli muntu ayina obulamu kyekisinga obuki obukulu ekirala bakama baffe mwali mu nsiko abamu nga balina emyaka 35 kwabiri mu giijo kwana naye nammwe mulaba obulamu bwe mulimu abakyali abaki abalamu naye singa tetwali ffenna ne tukwasiza wamu okulaba nga tugatta ekintu ekyo tununule eggwanga lino oba oli awo nammwe mwalifiiriddwa obulamu bwammwe naffe ne tufiirwa obuki obwaffe so wensabira nti bakama baffe bino bye tuliko olwaleero tusaba busabi nti nga twali ekawewetta ne mutusuubiza nti abatalina obutabo mugenda kuweebwa obuki obutabo bwammwe tubasiibule mu miki mu mirembe tubabaliire ebbanga lye mwamala nga mukola ki nga mukola
Nimu munaba mumbaze kale katukkirize nti ebbanga lye namala mu ttale neke nakolako nga tutuuse e Kampala kubanga mwatusuubizanga nti bwe tutuuka e Kampala buli muntu wa ddembe okudda wa eka. Naye bwe tutuuka ate e Kampala twali tetusobola kudda biseera ebyo mangu nnyo tuddewa awaka olw'ensonga twali batono ng'ate abalabe bakyali bangi ne tukwasizaako era netwongera ne tweyunga ne tutambula paka we twatuuka mu mambuka oba buli mu ensonda z'eggwanga zonna ne tuzituukamu. So tuba twakola omulimu munene kubanga nze nvaayo 89. Kati bw'oba nti nayingira 93 neevaayo 89 nange nina kye nayamba ku gavumenti yaffe eno eriko nakola ate nakolera mu bugubi nakolera mu buki ekisooka nga ndi mwana muto ekyokubiri twakolera mu bwavu obutagambika twakolera mu bunaku obutagambika twakolera mu kutiisibwatiisibwa okw'amaanyi n'okufa okira emyaka egyo. So wensabira kibakama baffe abatukulembera mubeere bakisa mutujjukire naffe tetulina buzibu gye muli ate nga kasa namwe temulina buzibu gye tuli. Temwagala butabo naffe tufune ku kasente batubalirire kubanga olwaleero mukulu Kisubi waliwo pulogulaamu ezitambula neyagala ogende bagamba olina akatabo katogeza ng'Esomali ogenda ne bakuza olina akatabo nti sikayina kwenda uko oli disaster kati nange mbasifunye mu kisoogo so bwe mbanga akayina nyinza okugenda bakola ki ne bampa kati olwaliwo waliwo exercise eziriwo okukuuma pipeline y'amafuta oyinza okwesanga bwe nagenda nga sirina katabo nga bajja kungoba so naali badde fikisingamu ogwo omulimu nange nenkola ki nenkola tuleme baleme bakama baffe baleme kutunuulira nti banaatuwa obutabo tutunuulira sente ziri ezo twagala batuwe buwi naye waliwo emirimu gye tusobola okugenda ne tukola nga batuwadde obutabo obwo. Waliwo opportunities mu misinga otyo lwakatabaako so nga naffe twali batukola ki ze tuganyulwamu nga ffe abaali mu nsiko. So ekyokutuwa obutabo kyembadde ekyo nkisaba busabi mutuyambe ate mujjukire nti bintu bingi ebiri wano mu Uganda abantu bajja ne bayambibwa naye nolaba omuntu gwe bayambye nga si kibi kumuyamba kubanga ddembe lwakola ki etwalwa naye ogenda okutunulamu ennyo nga mu butuufu ddala oyo naayitawo nze nesiitawo nga nze nakula kino n'owulira ddala nga naawe ennaku ekola ki so mulinamu obutali mu mativu otyo mu nsonga eyo kati ensonga endala ey'abaganda baffe abatasobola kufuna mukisa kugenda kaweewetta nsaba bakama baffe abatukolera enteekateeka ddala afande Kangave n'afande Alex ti muddemu mukole exercise bannaffe bano abatagenda basobole okukola ki okugenda kubanga batulabanga ffe ababalyamu oluki olukwe bwe kiri balabanga babakola ki ababalyamu olukwe tetwagenda naye nga mu butuufu tegwali musango gwaffe gwali musango ate nasijja kugamba nabali bakama baffe batukulira nti musango gwali kubanga yali enteekateeka naye tuba tusaba ne bannaffe babakolera enteekateeka nabo basobole okugenda okukola ki basome ku bibyo twakola ki bye twasoma so baleme kulowooza nti ffe abagenda ffe twabalyamu ki olukwe ekyo kijja kulabika bubi mu maaso gaffe kubanga ebiruma abatagenda naffe ffenna kyekimu era nze bakama baffe abatasobola kufuna mukisa kugenda kaweta muleme kulowooza nti ffe abagenda tulina kyamaanyi kye tuyina wabula ekyamaanyi kye tuyina ekyenkizo kwe kutufunayo certificate ne magazine naye ebisigadde tuli ki kyekimu tebabawa akasente ke baatuwa twayinza okulowooza nti kati ke kaluma abamu abatagi akasente ke baatuwa olwaleero bwe mba bampa emiliyoni y'essente emu kanjogere bwentyo nga namalayo omwezi gumu kumpi n'ennaku ezigwamu bwe mba nga nali mpangisa nga buli nnaku katugeze ekitono omuntu aliyo emitwalo ebiri kati se omukama wange bampa akakadde ka ssente nga buli nnaku awaka bendesa awaka bali emitwalo emeka ekitono ebiri alina famire nina famire n'enju n'amazzi gakusasula kakati akakadde ako mba nkyakayina tekaliiwo kakati
baganda baffe abatagenda tetulina kye twafunayo kyamaanyi wabula twafuna ebisuubizo era byenjogeddeko emabega naye ebisuubizo ebyo tebinnatuukirira. Lwaki? Ekyakatabo nkyogeddeko, bw'ogendayo bakubuuza ebibuuzo bingi, ogenda okulaba wala biyinza okuleeta obuki obuzibu noga akasooka ennenye kuki ku buleeki kambeetegule. Mpozi n'ekirala kinali badde nsaba bannayuganda nkyembeebalizaako bannayuganda mwenna abali ku UG update omukutu gwaffe guno mukulu Kisubi gwe yatugulirawo era sebo mukulu Kisubi tukweyanza nnyo, weebale ddala nnyo tubeererawo era tulina we tutuuse mu bimu. Saagala mukulu gwaffe guno gwe kutuusiza kubanga kati Afande Kasaakwa newankubadde alina ebimusoomoza naye alina we yakola ki yatuuka. Omuntu yali talina jjiko ya ttaka ye ng'omuntu bw'aba agiyina olwaleero ng'erijjeza wali nga bataddemu n'ennyumba, ekyo buba buwanguzi ku mukutu gwaffe guno. Buba muki mukulu Kisubi sebo ndowooza bajja kukola ndowooza sebo kakati sebo ndowooza bajja kukola enteekateeka. Nange sigendangayo kuva Kasaakwa we yafuna ssente siddangamu mulaba okuva nave Kaweeta siddangamu kulaba mu Afande Kasaakwa, naye Afande Kasaakwa akasente yakafuna naye ng'obuwanguzi bwava wano ku mukutu gwaffe ogwa UG update oguli wano ku UBC. Sebo tukweyanza nnyo ne bakama abo abakukulembera. Sebo mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mutukolera. Era mukulu Kasaakwa nga bagambe nti tulina we tutuuse nti yafuna akataka wekali ne bateekako ennyumba naye simanyi oba nti yagiyingira oba tannagiyingira, ekyo tunakitegeera buki olungi naye nja kufunayo olunaku olumu kubeyo olulwaki lw'ekigere. Era nebaza abadde ku exercise eyo y'okuyamba Kasaakwa okufuna akasente Comrade Digital Musoke Afande Kaboogere n'abalala ababadde bamuyambako okulaba ng'afuna obwenkanya naye asobola okufuna akasente aganyule mu ntuuyo ze. N'abala bwe twagala naffe tubeere nga Afande Kasaakwa bwe yatuuka ku buwanguzi obwo. So ekyo nga nkimaze mukulu Kisubi nja kuzzaako ekyokuba nti bannaffe abatukulembera nti olwaleero nga bw'olaba nti sizoni eriwo sizoni eriwo. Tulina sizoni meka? Ey'okunoonya akalulu. Tulina sizoni meka? 2. Sizoni y'ebyobulimi. Tulina sizoni ey'okugenda mu Christmas. Natira okuyingirawo. Tulina ne sizoni y'ebyobululu. Naye mugyetegekera. Christmas eno tugyetegekera olw'ensonga ebaamu abanyazi. Era abakama baffe abatukulembera nti bolinga okunyweza security abantu bafune service. Ebiseera bitugendamu byasanyu naye essanyu liyinza okuvaamu amaziga. Abantu bayinza okubbibwa ebyabwe. Ab'ebyokwerinda bongeremu okunywezaamu. Kunywezaamu sigamba nti oba kukuba muntu naye okuteekawo okulaba nti omulaba aleme kukola ki oba omubbi okubba omuntu, ekyo nakyo kikulu. So ne gye tulaga mu maaso wali ku kalulu security naye eteekewo obukuumi. Ndowooza ekisanja kino nga we twali Kaweeta ne batwebuuzaako mu bimu ti lwaki abantu batuuka mu biseera eby'obululu abantu ne bafa nnyo ne bakola ki, naffe tuba ku bagezi gye bateekwa okukozesa. Kakasa mulundi guno newankubadde waliwo ebiriwo naye security ebadde egezezzaako okutambula obulungi okugayidinga abanoonyi babaki b'obululu ti ne batasobola abanoonyi obululu ne batasobola kutomeregana nti ekiwayi kino ne kitomeregana n'ekirala. So ebibadde bivaamu nnyo obutabanguko abantu ne bakola ki ne bakyankalana. So buli muntu baba bamukolera program n'ekitongole ky'ebyokulonda kimanya nti bano bajja genda eno ono abeere sayidi ndala n'ono abeere ki sayidi ndala tubeere bwe tuto tuuke n'okutuuka okuba akalulu ng'emirembe egiriwo nga gye gikola ki gye giriwo. Ntumirako nnyo baveterani bannange bakadogo bannange be twali ffenna ekaweweeta kwa ujumula mwenna mbalamusizza bane mwebale gye mukola ki gye mukolako baye tugende mu maaso n'okukuuma emirembe eno Uganda yaffe tetugenda givaamu nkya.
era tugenda kubeerawo mpaka tulivaawo ne batuziika era bagenda tuziika mu Uganda. Nezzaako okutumira mu butongole afande Alex n'afande Kangave ne bannammwe muli ku boodi nga muteekateeko tukolerawo oba nga mwateekateeko tukolerawo saako oba kampani. Bannaye mbatumidde nnyo, Katonda abawe omukisa abawe n'ekyomusinga okwagala. Naye nze mpunzika mpaamu magezi nga ndi ku mukutu guno nti bwe wabaawo akantu akazze nga kavudde mu bakama baffe, akantu ako tuleme kawola abantu. Nze mpa magezi nti okwewola si kibi, naye obubi obugenda okuva nti tuli disitulikiti nnyingi ezitunuulidde akantu ako akanaaba kazze mu saako yaffe oba mu kampani yaffe, nti tuli disitulikiti nga 6 ezaali ekawewetta. Singa tunaawola abantu ng'omuntu ali nakasongola kiba kujja kuba kizibu nnyo okugenda omubanja, kubanga omuntu bw'atwala ssente bw'amala ozikwata azirowoleza kyabagambye okuzikozesa ayinza obutakikozesa olwaliro ku bwavu obutuluma, nti omuntu asooka okutuuka eyo ng'asanze omwana we bamugoba school fees, ajja kukwata kasente kasasule school fees. Omuntu bajja akatwala kasente ako nga bamugoba mu nnyumba, kijja mulema kukwata kasente akasasule ki nnyumba. Nze nsaba tufune omulimu ogwawamu ogutugatta tuteekemu ssente ezo, kubanga bantu 3 abaali ekawewetta mulimu abantu nga 10 abasobola okwewola, abasigadde tebasobola kwewola. Ate ne tulina ne bannaffe abatafuna mukisa kugenda kawewetta, nabo kasente ako nawona bakatunuulidde akanaba kaliwo akanaba katuweereddwa. So kimbadde mbasaba tunoonye omulimu ogutugatta nga baveterandi abaali ekawewetta n'abataaliyo tugukole. Okugeza nze nali ndeesa amagezi nti akasente bwe kaba kazze tulina ebitundu ebyenjawulo ebikyakula ate nga birimu abutawuni, katugezanga ekasana eruweero tusobola okufunawo ekifo ne tugigula ne tuzimbamu emizigo gyaffe nga 2, tusobola okugipangisa ne tufuna omuntu agikola ki kulina kampuni kati ezeranga nti nze mpa emizigo gy'okusolozeza sente nze nkuwe, fenga akasente kaffe kagenda mu banka. Bwe tuvaawo tulina ekapeeka ewafende sale, waliyo companies nyingi amakolero mangi. Bwe tufunayo polote ne tugigula ne tuzimbamu emizigo gyaffe, abajja okukola mu makolero ago bangi ne bapangisa emizigo gyaffe, tusobola okufunamu ssente kitagenda kuvaawo nkya wabula kyabukadde na buki na bukadde. Naye so bwe tuwola abantu omuntu ajja kutwala ssente zaffe azirye nga tetujja musiba, kubanga okugeza ajja gamba atutte obukadde bwaffe 10 kinyeze kulunda nkoko. Mu butuufu abakubira akasimu mutuukeyo ng'obukoko bwalambadde mirambo mugenda mutandikirawo musiba. Ekyokubiri ekirala omuntu ajja bagamba nze ndi musajja mulunzi nnyo wa byennyanja, mu butuufu nze ndi musajja muvubi nanye ennyanja. Ebyennyanja birungi nnyo era bireeta ssente, naye wati omuntu ow'omutima omwe bw'aliyita eri n'agenda mu kidiba kye n'ayiwamu obutwa ebyennyanja ne bifa, n'abayita banenge ebyennyanja byatumbuse byafudde nga yateekamu ssente zaffe tugenda musiba. So nalisabye okuba nga tusigadde tukyali bumu, ssente ezo tunoonye omulimu ogwawamu bwe zinaabazizze bakama bange sibalagira wabula nange mpa magezi tufune omulimu ogwawamu ogutugatta ng'ate tuteekamu bakozi bangi, kubanga emizigo gino mukulu Kisubo olaba nti olwaleero kiri ku ttunzi olwali mu Uganda ttaka. Bwe tugenda wano ewa Kiso ne mufunawo polote ne muzeekamu emizigo era musigala mukola nga n'ettaka lyammwe weeriri. So omuntu ne bwanadduka mu nju yammwe n'agenda mujja kusigala mukola, omuzigo taba tagututte. So tuleme kuteekawo lukonko ti munnaffe twamuwa ssente yazirya abasigadde nga tebaganyuddwa. Yabaffe tunaawola omuntu ono atagenda kwewola ye agenda kufunira wa. Ekyo nakyo kikulu. Kati bakama bange naddala bali ku boodi erika afande Kangave afande Alex, ekyo nkibasabye mu mutima ogwa Sseruganda nga bwe tuli obumu, ssente zaffe tuzifuniremu omulimu ogwawamu. Okay. Ngasembe yakana jita ku lukiiko taliiko. Ojiyo taliiko. Nasembeyo kuno taliiko. Kati mwalonda akapya. Waliwo akakiiko akapya kaliwo. Okay. Naye nga nze sinaako buzibu nti oba balonda gundi oba balonda ani, nze njagala service ng'esobola okutuuka ku buli muki
ku buli muntu njagala tumalirize kati okumaliriza nga maliriza ntumira ka Comrade Digital Musoko, Comrade Nasazi, Comrade Kitoleko, netumirako ne mukyala wange n'abaana bange. Akanamba k'essimu 0705057 yesimu yange. Bannayuganda mwenna mbaagala nnyo abatuuliriza ate mwe bali tuwagira. Atwaba mulungi oyo Kopolo Nyanzi Yasin ozomulidde n'emboozi eyo okutwalisa wama. Bingi byenfunyemu, bingi byasabye, era kansuubire nti byasaba byebyo nammwe bimwagala okubanga muwulira okusobola okulaba nga abaazirwanako batambulira wamu. Ssebo nkweyanziza. Kale ssebo naye neyanziga okunkyaza mukama wange. So atwaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi.